mu kuveeri ku deportation babanguya okuba nga temulyawo lunch. Waliwo n'obadde ng'omukungu tebakulinyisa na nsawo zo. Naye era ffe twali ng'abagezi. Mwali mulina bisikuiti tulina ebyokulya. Ate abayimirako ku supermarket. Ebimu twajja nabyo nga tetunnajoyininga ki dipo. Twalina bisikuiti, keeki, bisoda byaffe ebinene. So naye nga abataacetegekera kozi mubamu abaana abeesaliddewo tikaŋŋende nze neesalirawo ne munnange oli gwe najja naye. Neriyo abaana nga bo yali agenda ku mulimu ne bamuyoola. Mwalimu ne department endala nga y'abamalaaya gye bali ng'emazima. Nga bo babasanga kiyumba kiramba ne babayoola saabo baba tebeesaliddewo kola ki? Kudda waka. Kitegeeza tebaaba na kaki n'ebintu tebabaganya bikwata. Bitwala. Era abo babeera n'obusawo bwabwe bwa ku mugongo. Bakuzanga bwe bakufunye. Yes. Toba na chance naye ate olina chance ekuba baba tebayodde ekiyumba nga balina gye bakuyooledde n'okuba ne bakuweereza ebintu byo bituuka bulungi. Deportation kasita omuntu aba ne bimwogerako ng'alaga delivala abireeta ne bakugulira n'obikwata. So olugendo bwe lutyo lwali kyekinze ini naye ekituufu natuuka nga ebyokulya ebyo bye twagula nga mpya bintamye nga wuli oyagala mmere. Olugendo lw'e Saudi kuveeri Dubai paka Uganda ddakika 6 ng'otudde mu nnyonyi emu. Ennyonyi yantama kati ne bw'ogimpa saagala. Twebaza nnyo mwenna abalabi baffe aba Tronaz Media mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno. Mbeebaza nnyo mwenna abasubscribinga ate nammwe abatanaba kusubscribinga muludde ate mufiirwa bingi. Mwebale nnyo mwebale ddala nga tugenda mu kitundu kyaffe tuzze mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tukyali ne Nakagwa Fiona. Nakadaama Sagara. Tujja kuba genda mu kitundu kyaffe ekyokubiri atunnyonnyole byali bitya emyaka giri ebbanga eriyise twalaba nti embeera yali si nnungi weewaawo yalwana naye mu kitundu kino kyali kitya ebintu byatambula bitya ye alina kye yafunayo alina kyafunyeemu oba nedda byonna tujja kuba tubiraba birindirire. Amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi ne munnange mukwano gwaffe atava ku guno mukutu olinze kyokwekuumirako nga tovaako toseetuka. Nakagwa Fiona oba Fifi Nakagamba babuuzeeko abalabi baffe awo nno tutandike n'ekitundu kyaffe kino ekyokubiri. Once again, it's your girl Fifi Fiona, TikTok page, Nakagwa Fiona mu original. Mwasiibye mutya, muli mutya mwenna, mbatumiddeko yonna gye musinzira otulaba n'otuwuliriza. Amannya geego Nakagwa Fiona, nkomyewo n'ekitundu ekyange. Tukyagenda mu maaso. Ekitundu ekyokubiri. Twakoma wali ng'ogezako ng'otugamba nti wali kati ofunye omutima ogutoloka. Bakusabye kyakasente akawerako nno. Akasente okafunye dereva talabise. N'akasente ko katunulako ogamba maama akasente kano kawe. Ge mazima akasente ko kali kawamu nga ngamba naye akolo tikeetaagamu ennyumba. Nkole ntya?
ekituufu kyo mu myezi gy'okuyiriba nga tuzeeko emabega kapoloti ko nali nakafuna tebyansala gy'okubonabona kati ofunye buno obukadde 3 basaba bunakitundu naye nga basobola okukwatako 3.5 mbukutte misuze entunula mbazizza driver takoze eki kati obutunulako ogamba naye akapoloti kagalamu ennyo nayomba nnyo kyekituufu ne baba wange bw'alijja okukola interview ali banyumiza nayomba okufa kubanga nasula ntunula olunaku lulamba ebintu mbipaakinze nabawa time yange eri seefu nti birina kuba ssaawa 5 baba beebase kubanga bo bali tebeebakanga kiro beebakanga 3 za ku makya nga bukedde so driver tazze ngamba naye eyo sayini ya Katonda era nakigamba baba wayininga naye Katonda alabika tanzikirizza kutoloka maybe mbadde nja kukola ki kufuna obuzibu ntuulawo omwezi ogwo ogw'omwenda mu myezi gyange omwenda ogwo ngutuula ngukola guggwa nsindika ne ssente nazisindika nze Uganda ezibeerayo mu banka kakati mukwano gwange omulala atoloka naye yali ku mukadde nze nno nagumira ebiŋumi n'ebikonde naye ye baamukubayo luyi bweruti n'agamba wafiira muloge wano ye muki naye yali Munnayuganda baamukubayo oluyirumutiizi n'agamba nze ntemye ngatoloka kati nankonekiti nga ku drive yakola ki yamutolosa ye n'agamba obusatu ajja kukola ki kubukwata naye nga buno obuwa driver kukutolosa yes naye ng'ate nazisindika ne mugana naye nga siina kashi ninawo kamu 2 kati ndanja zikusindikira ku simu nti tekirina buzibu baganda bange ate oba ndi Uganda naye time bwetuuka nenzijukira ku kaseera kange kali ke natolokeramu mpulira nfuna ka diarrhea naye nange mpulira muga Katonda nze ne bwe nkijjukira olaba okutoloka ku ssomero kyekizibu kati olwo okutoloka wantu mu nsi gy'otamanyi kubanga yaŋŋamba ezo nzikwata tewali buzibu bannange nasula ntunula omutima nasiiba mu ttooyi ndowooza era kituufu omwoyo gwange gwamanya nti ku luno nkola ki ŋŋenda nasiiba mu ttooyi neetala nakola emirimu nalya bulungi ekyego baŋŋamba kimu yadde omutima gugenda kupako ogenda kufunamu embiro naye kakkana tobaako sayini gy'olaga bali nali waddembe nnyo wadde nga mu mutima gwali dududududu agamba ngenda kuva wano kizibu na nnyo kubanga jjukira eŋŋenda empanvu buli gavumenti eziteekamu road blocks nga nnyingi oba onfuna bulungi kati Najirwani road blocks zaalinga 10 mu luguudo lumu kuba lwali olwo nga bw'olaba Masaka oyo nti ayawukanira wali mu Mbalala na Mitukula akati bannange ng'omusajja ngamba nti ŋŋenda kutuuka eyo 9 ogw'ekiro bannaye nakankana omwenda ogw'ekiro bano baba tebatunula baba batunula nakugambye beebakamisana naye kati ye time gye yafuna gy'asobola okujja nakankana kye nakola omusajja oli eyali ŋŋansasula yalina omuze nga buli ssaawa 4 akola save neyeetooloola buli wamu ez'emisana ez'ekiro ng'akwata akakanzu ke ng'akasibanga esikaati ng'atambula enju yonna kati bwe yamala ng'otambula ng'omanya tagenda kukola ki kuddamu nga mulinda ssaawa 4 naye olunaku bansumbuwa bebagenda bwe badda bebagenda bwe badda nga bano ngenda bakola ntya eyakomawo n'alawuna n'ennyingiza amazzi ge yali aleese baatuula ku TV ku ssaawa 5 kino kye nalina nakyo ennyembiranye kigenda kyebaka ng'olwedde omanyi bw'obeera mu kifo bonna obabala kati oyo namumanya nga bwe yeebaka azuukuka mmeka nkeera oba eyo nga bukya sanga 11 kati nagenda olaba ng'ono asasula atudde ne mukadde abawala kwolwo baali bonna basomesa baganda baabwe ng'ate bafumbo ssaawa 6 mbeera eyo omukadde yabeera ku TV ne mutabani oyo ng'oli yeebase naye oli geeti yali wano kati ng'ate ye ruumu ye eri wano
wasula naye nga nkimanyi yeebaka yeggalidde geeti ng'eri wano wano wasula eno geeti eno y'ennyumba naye geeti tebeerako musirikale tekubeerako naye esibwa naye ku luno tebattikako kkufulu katonda ng'akubalidde nga mbalidde nafuluma nensooka nkwata ebintu byange driver yaŋŋamba sitwala muntu alina bintu bingi naye baa nalina engoye ennungi abaana b'omukadde bali bampa engoye nga mpya nga ne mu butuufu nzireka ntya nammwe muleke nga mpaakinga ogusawo ogunene nga nguteeka mu kaveera nga mbabaza nga nzigula gate nga nfuluma n'ogusawo mu butuufu nga gunsinga n'obunene ntambula siraba gye ndaga nenguvuga nengusaza bwe twali tubeera nenguteeka eri mu kkoona waaliyo akati nengusimba awo anti ebiveera byeri bya black ebyakasasiro nenguyimiriza ku kiti naye nga mwali mu nsawo yange nenzirayo mu nju nenneebaka naye nali seebase nalinga ku tiktok tinti obudde butambula atuuka ŋŋamba mutima nti ensawo yo bayinza ogibba omutima gwandi ku nsawo nga ŋŋamba naye bannannyini wano be bafuluma naye balaba ogwo oguveera tebagenda ogenda nga bakonkona nti eno ensawo yakadaama ki nagamba naye mukama gwo ŋŋambye ŋŋende engeri gy'ombalidde bw'oti kakasa onzikiriza ankwata kkubo nga nsi kati ankubira ŋŋamba mbula eddakiika 12 ntuukaawo awo embirowe zajjira n'esooka nfuluma nga mpya mu butuufu naagenda siigenda ebintu biri bweri eddakiika 3 kutuuseeko ayayay bannange nakaaga obugalo nga buli bwe butesimu tenywera kati nga nsooka nzisa ebikkowe nga 10 nga nzikirira obudaala alisula ku madaala wegeevugira awo bwe bati nateeka obuliri bwange ekituufu amadaala bw'ogakkira lumya omukadde yali wali ng'era oli atudde naye abaakulaba nayitawo nga bwe neetagaza ng'omuntu azuukuse ngenda mu shotiko kuba ebigo byange byali bweru bwe neetakula mu maaso simanyi ngitadde mu nkwawa wano kati ngenda otuuka ebweru nga ndaba nnika zange ku waya nga nazo sizireka nenzeepakira zonna 5 nozambala nazeepakira nafuluma na ssimu yange kuba biri nali olwedde enkoze naggulawo na bulungi nenziramu nenzigalawo nenfuluma sadduka kuba Saudi basula batambula emmotoka esookulaba ng'ofubutuka yo yennyini neefuuka akayinja olaba indikeeta wali ziraga wana nezitula omusawo gwange nagukasukayo bukasuse mba nnyingiranga emmotoka epaakinga oba bali abaawali ate baali bakomyewo manyi bo batambula paka ku makya owange kasita yasimbula nze nagamba oba poliisi oba kiki nze wano mmaze naye bakutwalawo olwo nasanyuka nnyo kaakati Saudi erina akakiiko k'abatolosi era nabo baba n'amaka nga bw'olaba g'obadde okolamu ayinza obba ga bisenge 8 nga galina omuntu like yagapangisa bakwata abawalabu bano abaavuyavu ne babagirayo ennyumba ezo mu gavumenti kubanga erisiza abantu nti nga wano Uganda nti obuzigo bwa gundi gavumenti yezimba ogula ku gavumenti omugagga si abaavu naye obanga oli mwavu era oba opangisa ku gavumenti yo eba yazimba amayumba ago so kati oba tosobola gijjayo ng'oli munnayuganda bajja kunoonya nnyo abawalabu bali be bazibagirayo mu zi ID zaabwe ne baziwa abaana abannayuganda oba omuwala oba omulenzi kati ye yaba hostinga ki abaana abo abatoloka so kati ffe twalina taata Kiyumba abo bw'owulira mbu maama Kiyumba taata Kiyumba so tutuuka yanvuga bulungi yali mwana munnayuganda twanyumya twaseka twatuuka e Riyadh saa 8 naye twavayo 9 gwa kiro twatuukayo 8 gwa misana
Tukama machumba ichumba we natuukira we watuukira oli mukwano gwange yankonekitinga ku driver nasanga yagenze kukola nasulawo ennaku 3 sister wange ye ng'ebyokutoloka byamukyanga tatereera ku mirimu bamuluma kubanga toba na muntu akubanjiza ssente obeera independent singa ogwa mu babi nga si basasuze ne bwe bakuluma toyina kyakukola olina ttambula oyite driver akuze ku kiyumba kyo olinda omulimu omuki mulala kati yankubira ngamba covid yannuma ku omulimu gunnemye neetaaga omuntu gwe like omuntu gw'obendingako okaabe ng'oli yenna kwe kususseeko n'ajja kati driver we erina nnona eno napeyingayo akasente akasaamusaamu ne banziza ku kiyumba kyani kya sisita wange era nga siruddeeyo nnyo kuba okutoloka nga sirimbye kwaŋŋendera bulungi okutoloka kwo yali nyamansava kasente kangi kati ogenze ku kiyumba kya sisita wo nze ku kiyumba kya sisita wo bali lovely jole oyogera Luganda emmere olya ya Uganda matooke kyennyanja nawulira ddala nga wendi we watuufu balinga ab'ekiyumba kya bannayuganda baganda bokka nyini kyo muganda oyambala n'onyuma tv olaba teri agamba bawo mulimu we gujja ate nga n'omulimu olonda gw'osobola bwe gujja nga gwakamu 8 nga gwa fulo 3 nga gwe wazikoowa ng'oganza ng'omulala agusobola akola ki gujja nga gwa mukadde nga gwa 220 nga goganze nakoowa agakadde gw'oguleka ng'omulala akola ki 10 terikyawombwe gujja nga guliko abaana bangi nnyumba ntono nga toyagala baana ekituufu abaana gye bali era nga bw'oyamba kunyumiza gye bali nga tebaagala baana naye nga kyava ku famire gye yabeeramukko ng'abaana baali babi naganze okudda mu famire erimu abaana nkolera abafumba abaakakola ki abaakewasa so tebyangendera bubi mu kutoloka nagenda mu nnyumba esooka teyampisa bulungi naye yali check 1 to my check atuukamu ennyumba baginsendera omwana yali adda Uganda nanteekayo so ndooza teyansiima oli yali mutiŋŋiinya nnyo nze nga nalina omubiri gwange nakolawo ennaku 9 omukazi yakeera ku makya naŋŋamba headset bluetooth y'omwana tetugiraba ya iphone calls ate nkwatirako wa naŋŋamba gw'ogibbye nkimanyi ogirina njazizza mu nviiri mu nnika yonna mabeere baaba ŋŋamba baaza mu ddakiika 10 baali bayiye ensawo yange banoonya ka headset kagoyi ku kagoyi yabyaza nga terimu ne mugamba naye omulimu nno ngwagala bw'onooba mazeeko omwezi temako ezigula akaki ekyo kiri haraamu sobola kutema ku ssente zo gwe kaleete yayaza ennyumba ye ng'eyagiyingiddemu ejjo nganza akantu sikalira ngamba kati ennaku 9 oba mmanja mmeka nga mugamba ogenda kumpa emitwalo 9 kubanga part time buli lunaku ndukolera 100 wanzija eri ng'ontwalira mwezi kati weefudde ennaku ziri 9 mbu nedda balira ku ziri ez'omusala mugaa kale mpaayo emitwalo 25 mu meka mugumu obeera bw'obala emu 7 yantwalira ku kamu 7 era abaakuweeza ennaku 9 ng'azimpa adriva nno nanga ŋŋenda mulimu omulala gwe nnafuna nakolayo ennaku 20 baali baagala just muntu kukola waliwo ramadhani esemba mu mwaka kisiibo no idi anti ramadhani idi esemba mu kisiibo gye baali baaga idi esemba mu mwaka yes gye baali baagala mbakolere bwe nagikola neggwa esamalako omwezi balina kumpeemu 8 bampeemu 4 kati ate bo ne bagamba ne twali tukyakwagala naye ffe tetulina mirimu kati abagenyi bonna bazzeeyo kati tuliwo 2 ye omuwala omu ne maama we
ne baŋŋamba genda osooka okolere mukwano gwaffe part time ya nnaku 3 bo bennyini be bansindikayo ne nkola nnaku 3 ne bampaasa tugange ya 100 gye 10 kale 10 egye Uganda kati ate naawe nakola part time ali nayo ne bagamba naye ng'okola bulungi muganda wange ayagala mmeka flo 3 konze mujja kumpa kamu 9 awo n'ogamba singa natolokanga n'akatuuka mazima agati kati abantu babiri bali abakugabayo part time bakwagala n'abaana bwe bakugabira bakwagala kati bangabira awo wenfundikiridde ekyeyo paka kuddawa Uganda wano we bakugaba part time ennaku 3 n'ogamba wayi kubanga yali sister we baali bantu balungi kasente kangi obusomoza tebubulamu naye wali ssente ekituufu otuuka e Saudi n'owulira nga olwenda luno ku mirimu gy'okola nga lutono naye waliwo otuuka nga emirimu gy'okola owulira gijja mu ssente n'oyiriba nagyo nga tuzeeko emabega bw'obalaabalamu okuva lwe wagenda ng'ogaseko awo ebbanga litambudde emyaka emeka Saudi mazeeyo emyaka 2 n'emyezi 7 mbadde mbulayo emyezi 3 okweza emyaka 3 yes webale Saudi takoleka era twebaza Katonda era nze bwenkutunulira bwe tolowooza nti ndaba ggwe naye olaba oli kadaama nina engeri gyenkutunulamu ne ŋŋamba entalo Katonda yazinsomosa kaakati awo emyezi 7 emyaka 2 n'emyezi 7 kati watoloka kyetumanyi obulungi nti toli mu makubo amatuufu awo olugendo lw'okudda era ekyo kyenagambyeko emabega wali nti kale babi naye balina ekisa kubanga nze naddidde mu bitiibwa by'otalabangako ne wa contractor birina bwe bukya ku makya omwana omutolosi ge n'owulira nga calling ekuyita kuddaka Kampala Uganda paakinga bintu byo kasita tosukka kilo ze batera kukola ki okugaba kwata kkubo bagaba 3 30 kilos ez'ennyonyi wansi bayinza okuwaayo 10 no wansi bayikuwaayo nga 20 oba 22 8 n'oziteeka waggulu Fiona wano awantu woobadde bennyini be baalabako nga obudde bwe mwakolagana buweddeyo oba gwe gwasalawo n'ogamba kati nze njagala kudda bw'otoloka obeera independent ova mu busileevu obwo obuddu obwo obw'okutegeerera era omwana omutolosi ye afuna holiday bw'aba ayagadde kati nga nze badde nga neewummuzaako ne ngenda eri ku home yaffe neebaka y'ennaku 3 nange mpulira obukoowu bukoze eki bunsuseeko kati engeri gye kiri nti ndi gudu kadaama era nga banninda tebafuna mulala eziggwako n'oddayo ate nga n'ezo 3 mbeerayo baŋŋamba nga oddaddi so n'okweyisa obulungi kwetaagisa kikulu nnyo ku bwakadaama yes kati nga ebbanga lituuse n'osiibula bulungi kuba batugamba bali tebabasiibula bw'obasiibula nabyo bizibu era kituufu nze saabagamba usually nali nga ntera otambula n'ebyange byonna ng'atakola ki ng'atakomawo bw'obagamba nsaba holiday ya nnaku 3 nali nga mutolosi osobola oleka ebintu byo eby'ebbeeyi n'olinnya akamotoka ne ka laptop bag ate poliisi n'ekola ki n'ekuyoola nebiba nga bikoze eki bikufudde so nali nga nkozesa nnyo ekintu ky'ottambula n'ebisawo byange 3 nga ngenda nabyo kuba emmotoka ekunona atya anagisasula gw'ogisasula buli wejja ku gundi ku location yo ng'ekunonya osasula $5 ye 50 nekuvuga nekutuusa ku home nakusitulira ebintu ne mubiyingiza gwe n'olya gy'osanzeeyo emmere ne weebaka oba n'ogenda n'ebyokulya byo by'oba oyagadde ne weebaka ennaku zo mmeka
n'amala lwakuba bayi baba tebakkirizibwa kuvuga wadde baabaaga kati kutwale tukunone naye nga location yamwe batekkirizibwa kulabibwa muntu muki mulala kuba ne drive omu ebeera yammwe yes so kati bw'obeerayo ennaku 3 n'odda n'ebisawo byo kakati olunaku lwenvaayo era baalowooza odda nabagamba ngenze kutikka nsawo zange zino zigende ndabika Ramadhan badiscountinze ki ssente z'amazzi liita ku mazzi konze nkomawo navaawo zaali 7 nagaa 10 n'ezi ngenda kuba nkomeeyo kati omukadde azaala omukyala n'agamba bannange oyo ali mu ggenda ne bo bennyini bamugamba tekisoboka oyo bulijjo bw'ati kumbe omukadde ye mpozi bagamba katonda eriiso ly'omukulu owaddigala yali akirabye bwe nagenda ntuuka ne baŋŋamba watuuse nga todda ne mbagamba kituufu nkooye katulabe enkya enkeera nasanga mesegi y'abaana baali mu 7 bonna bantereddeko mesegi naye watulimbye ne mbagamba bannange nze natuuse eno ssente zonna ze natereka nakizudde baazirya ne bizinesi zayo zonna ze nakola tewali kati siina mulama lwaki nkyakola nyiize nnyo era ŋŋenda waka kakati omukazi naŋŋamba sole naye ate oyinza kgenda nga tolina ssente komawo okola omwaka nga tosindika ozitereke ekisenge kyo kiggala nga bulijjo kati bw'onooba ogenda ozisindika ozisange koze ne bwe ziba nnaku 3 sikyayagala naye omba nno nga nninga ebyaddala sikyayagala bantu bamajinuuna bakiraba ssente zange naye nga nali mulimba baali banjagala nnyo abaana bonna balyoke yakamanyi bw'otuuka n'otoloka okyusa amannya oba tebalina kumanya records zo lwa nsonga bwe bakusiima ng'obawadde income yo basobola okuddayo ne bakusasula eri gye wadduka ogenda okulaba nga tozzeeyo mu contract yes so kati tukyusa amannya era nze mbadde neyita Kadija ati nga baŋŋamba ya Kadija takifeeni taale ne mbagamba inshallah mu original eri mu contract osigaza gago naye bw'otoloka ofunayo gy'oyagadde n'olyeyita so ekituufu kyo nakugamba ekigambo kino nti onona ssente oba okufa kati gwe teeberezaamu tobamanyi tebakumanyi ensigo yafuuka ensigo ate nabo ssente baba bazeetaaga neweeba kuba okufuuyira akantu katono nnyo wali we weebase nodda engulu ng'oli emputi n'ogamba n'otajjukira nti wawona biri ebyali kikonyweza kati ekituufu oba wafa sense eziddira ku kisaawe entebe nti kati ndi Uganda n'oteekamu kiipu endala naye ng'eri nze ndaba oba wafa kubanga otuuka time bakutwala ewantu nga wali mu 2 hours ng'ekituufu newe ofunirayo obuzibu driver tasobola kutuukako mu bwangu ate oyinza n'omugamba owaaye bankuba bakubira ddala nno emiggo era ndowooza mubadde mubiwulirako abaana bebakuba poliisi nejja ze zibafulumya amayumba ago naye gwe teeberezaamu munno baamusa ne sisita wange baamukubako bamusabuliddeyo enkya bakunona naye bakutwala ku mulimu gy'ogenda tomanyiyo basezi batemu kati olwo babatwala batuzza eri gye tuvudde okujja eno naye engeri ya Kadama Promax abamu ne kasente ke netumugamba owaaye sooka otutekeko awo ku moolo ne twegulira ne tweja vaana jamu n'akwata abangi twali bangi nnyo 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 kosi tetuuza abantu nga bameka twalinga twenyiga twawera 40 twenyiga naye wali excess why not kubanga eri teri traffic officers
book kamera ate kati Kamera taxi zezikola. ng'ezo zitera costa ng'ezo zitambuza abakozi baabwe ate babifata nnyo so ne twegulya bye twagala apo menvu ate ne batukola ki mu bitiibwa tuwerekerwa ne batuzza eno kati bwe tutuuka awo nga batandika ostepolinga files zaffe n'ebifaananyi byaffe ate batutwala gye tusula awo tuba twawukanye ne bano ati abagenda okujja obuzi mukwano simanyi ani yasapootinga oba yasaponsalinga deportation kubanze bannaaye byannyumiranga omuntu ekimu kipya brangiti mpya mifaliso mipya bitanda bipya siina kyantama ne dish z'emmere bazikyusa mulya ku kyennyanja akawuuta mulya ku nnyama naye nga dish gye basinga nga oleeta ennaku ndowooza nnya nnamba kaba kyemisana awo fresh bean ekyakumakya n'otuula awo breakfast bali mu kukola baali bamanyi ffe tetubyagala abawalabu naffe twali tubyagala ebyotuula obutuuzi batukoleko kitegeera emmere emmotoka egireeta mulimu abakozi abagibaleetera eyo gye mubeera gweokkirira bukkiriza ova ku katanda ojjewo ka silver plate kamu enva ne weetula n'olya n'osula mu kasasiro n'onaaba ne weebaka n'odda ku jowaali naye batugamba kati ate gwe ky'oŋŋamba kira deportation abantu buli kimu kirina bubeezi mu kisa kubanga deportation bagamba waliwo abamalawo ebbanga ddene anti nkugambye ebintu bino nti okutoloka kolaki toloka naye tobaako musango gwonna gw'okola kubanga manya nti bw'ofuluma enkeera bagenda kuripootinga mu kuripootinga bagenda kuteekako emisango gy'owakoze ng'ate balina n'obujulizi bw'onyiga fingerprint ziri bwoti ne zireeta nti kuliko keesi ku fayiro yo gavumenti yaabwe nange eyatuuse eggulo mu nnaku 2 nkulekawo gwe nga wooli nga bakufunira looya ng'otandika kuwoza naani na mukamaawo abalala baba na bakama baabwe babi bubi n'otoloka n'agenda n'aripootinga nti kadama wange yafudde mu kufa bakusiimuula mu ki mu sisitimu otuuka onnyiga ebyenkumu nga biraga mufu nga to existinga kati kikulwisa wa kikulwisa ku deportation omuntu bw'afa poliisi tekigoberera oba kulaba mukama wo bw'aripootinga nti wabuze naye bakakasa wakoze eki ekintu kye nalabye ku deportation abaana abo mulaba bakola vidiyo mbu mutuyambe evidiyo eyo yafuluma ndi ku deportation naye nga ga amazima agali emabega w'ekyo ekintu geego mukama wo ayinza okuba nga omutima muvundu n'akutta ng'ate oli mulamu mukama wo ayinza okuba nga wa mutima mubi n'akuteekako keesi oba watta omuntu kikulwisa wa ow'ennaku 2 n'akutwala abaana abo bwe mulaba bakola vidiyo baba bamanyi lwaki bakyaliwo buli wogenda mu ofiisi nga bakugamba ensonga ze zikyali mpanvumuuko gumiikiriza be mulaba beetadde mu kasenge ne beebikka kuba olwo era sabalaga feesi aba akimanyi bajja mmusalako obuzibu buba nti otoloka naye era omuntu aba alina okuwa omulyango ogukufulumya exit abooli yes aba mukama wo oli kati bw'aba wa mutima mubi asobola okugaana okuripootinga nti wadduka n'asirika nakyo kikubeeza wa kikubeeza ku deportation lwaki balaga nti okyakola ate oli ku deportation lwaki aba teyaripootinga balaga nti tokyali ku mulimu toddukangako kati era keesi ze nasinza olaba baana baagaana oripootinga nti bali absent from work baabaleka ekizibu ekirala kampuni eyakuleeta abaana abasinga otoloka ate baba bakolera companies si bantu boosi si boosi nga kampuni yo yekuwa exit kati bambi ne Saudi nayo bizinesi zikola ki zifeiringa kubanga waliwo omwana famire gweri mu kunoonya Kadaama bamuyita Shukura Namata Shukura yagenda mu 2
2017 2018 yakoma okukubira famire ye ndowooza mu mwezi gwa 12-18 bwe mbaseerabidde naye okuva olwo banoonyeza omwana oyo. Actually nakolako ne interview twakolako interview ne sister we gwe yateekawo nga next of kin abuze. Kati bwe mpulira story eno ndaba nti ayinza okuba ali mu category eyo. Yes, nange lwennyini olunaku lwe najjuza fingerprints ezo nalaba ku basibe. Omwana kasaba ku scanninga fingerprints so nga tolina case obeera ne banno. Omwana gwe bakola fingerprint scanner ng'aliko case bamunona na poliisi yaddayo eriko obuntu bakunona ne bakujja mu banno era bakusiba enjegere. Gwe yenna abadde abuuza lwaki bakadaama abamu batikako enjegere ku bigere n'emikono. Sometime baba balina emisango oluusi nga sina mituufu nga baabawaayiriza. Omuwala bw'asobola okuwaayiriza nti wamubba naye ng'akikoze atya ye yennyini yeeteka mu kamera nga yeebisse n'agenda n'akola ki ku ddeeti yennyini gye wakola ki gye wafuluma. So ye batabifaako nnyo kubanga eri tolinaayo muntu ali awo agenda kuteerawo mukono nti baguteme. Luba Luwarabu, looya Muwarabu, bali Bawarabu. So kwolereza kuba kwa Katonda okusinga akutaasa. Kati nze sayina keesi mbi yonna era nze nakontaktingako mukama wange ne mwetondera. Oli obyamajiini ye yalina okumpa exit. Namugamba munne byonna byaliwo naye nsaba okole ki? Era nalaba ku tiketi yange ya bookingibwa nga 10 March. Meaning onaku nayogera naye nali mu nnaku 7. Tiketi eyo yalina ogisasula era? Most of them government egula, most of them bakama baffe bazitugulira. So mbozi yakadaama ndowooza nga tukyatambula mwenna bakadaama mwenna we muli nammwe benna aba alina obuzibu nti mwantu wange yabula ndowooza ekintu kino kigenda kutegeerekeka. Ndowooza Fifi ajja atuyambe ayongere okugirambulula nti kyentegeddemu ti bw'otoloka mukama wo n'atakureportinga nti watoloka ekyo kizibu kikulwisa oba kikusibisa. Bw'obeera nga wabba bw'oba n'otoloka tobba manya nti kati saawa yakutoloka naye tobba ojja kutuuka ku deportation nga tolina buzibu. Naye ekizibu kyenzudde mu byonna nti ye fingerprint ono okugenda okumutunulira ate mukama wo abeera nga ye alina ettima mu mutima nga yafa n'agamba oyo omuntu yafa. Bingi nnyo bennyini basooka kugamba muzimu gwe gukwata kuno omuntu yafa. Kyekituufu ebikulisa ku deportation bingi okufiisa obutakureportinga nga n'ensonga eri common company zitunda. Bwe zitunda ekituufu baba tebakola ku nsonga zo baba bakulimba era emyezi sobola omalawo omwaka ku deportation okwo. Kampani yakuleeta gye wajja okolera nga tewajja na mukamaawo. Nange nasangako ku baana bamazeewo emyaka 2 naye nga kampani bazitunda ziri mu bantu baki oli bwe yagula kampani n'aleeta bibye teyateekamu gundi nkadde. Kye nasinze okulaba abaana bali wali tebamanyi butya bwe baddayo. Saudi eraga nti esobola okukuwa yo ne gavumenti ya Saudi esobola okuwa exit ng'econtactinze embassy yo eye Uganda like bekukonfaminga ekuwa n'ekituufu nange abagamba simanyi lwaki baba tebakola ekyo okulwisaawo abaana abo ababuliddwa bakama baabwe aba baleeta baafa talina muntu asobola muwa ki exit. Kampani oluusi gye yagiramu bagitunda abaliwo balala tebakola ki ali awo No Man's Land. Nze mbadde nteesa baali badde nga
bacontactinga embassies ne bawa abaana exit ne ba exit ne confirming nti mwana muki muna Uganda ne bakuta n'ogenda be baana be mutero laba nga bagamba tumaze wano emyaka 7 tebatuta baba tebabba baba tebalina kye baakola naye ebyo baamufiisa nga mulamu mukama waabwe teyaripotinga musango gwonna banoonya batandikira mukama we tebalabawo bamuweereza email tazibikula kati omwana oyo bambi aba ayina kusaba Fiona kansabe Katonda nga shukura n'amatanga gyali mulamu kubanga family ekaaba ekitegeeza nti kyova olaba nti tulaba nti ennyumba esinga obungi obuzibu tubusanze nnyo mu bakadaama basekadaama bano tebabadde nnyo na buzibu eriyo abagenda nga balinga bakadaama agenda kuba driver wa family ye era agenda nga kadaama kitegeera either nga naye akoze ekyo nga tataminize contract ng'agimazeeko ne bamugulira tiketi naye era singa Entebbe airport ekubira eyaguze tiketi ntono tetumulabye bw'aba wa kitima kibi asobola okuddayo n'akuripootinga ekiziiti n'agijjamu kitegeeza oba okyali mu nsi yaabwe oba omwetaagaddemu akuwe ng'oyingidde Uganda ng'oyagala kudda sowaago ono atuuse ng'avuga family mukama we n'amalako contract mukama we n'agisaza tiketi emutwale ne bakuba nti teyagenze jjukira ennyonyi teringa takisi nti w'ovudde omulala w'atuula ekifo kye baaguze kigenda kikalu so kyekyo nga bagamba nti ono teyalabiseeko nga bakubidde mukama wo nga wa mutima mubi asobola okujjayo n'aginyigamu ne bagiclosinga kati oba omwetaaga singa oba oyagala kudda kuba eba nfu naye oli bw'agireka n'agikuwa osobola okukola emyaka eriyo era badriver abatuvuga bakoze emyaka mingi naye bo baakugula tiketi naddayo wano ku deportation wamalawo ennaku mmeka namalawo wiiki emu n'ennaku 4 ze almost ze wiiki 2 no 7 days plus 4 nnaku 11 11 days yes olunaku olw'12 naye ate balaga tiketi yali ya 10th March yali emaze osazibwa nnaku 11 baatusoma nali kweyo lisiti nali namba 7 twali 38 okumanya bali abantu bannyumira baba tebatwetaagira ddala mu nsi yaabwe oba oluddewo kulinnya baaleete ekosita endala naye tutikka zaali ezi 2 ne loole y'ensawo zaffe tetutula na nsawo zaffe loole baziteekako ensawo ogenda bwoti ng'omukungu ne tutuuka ku airport y'Entebbe ne tucekinga Sharjah Riyadh airport ne tucekinga in ne tutuula ne tulinda ennyonyi yaffe ne tugirinnya twatuuka e Dubai ssaawa mmeka 2 za kiro twasula awo ekiro kyonna twacekinga in ssaawa 3 olwo nno tuba ffekka tetubaako ate mu kyova abaana abamu bapasukirako e Dubai awo ate ogenda n'agamba naye ndagawa kubanga check-in esooka wali e Riyadh bali bwe bakoma ne bagamba kati tubatadde era oba okyagala okukola osobola okukola ki okukyuka n'ogamba waayi noyiye engeri gy'otema nyemu nezi naye njagala kudda waka so nakiraba ne Dubai eyo tutuukayo ffekka nga ffe ne twecekingira in twasula awo ekiro kiramba ssaawa 3 ne tucekinga in twalinnya ennyonyi ya Air Arabia edda Uganda era zali ssaawa 3 batuvugira mu bumotoka ne bagitutuusaako ne tulinnya ekibonerezo kiba kimu kye nalaba njala tebateekako kyakulya wadde akabonerezo ke baatuwa mu kutoloka kamu njala mu kuva eri ku deportation babanguya okuba nga temulyawo lunch
waliwo n'obadde ng'omukungu tebakulinyisa na nsawo zo naye era ffe twali ng'abagezi mwali mulina bisikuiti tulina ebyokulya ate abayimirako ku supermarket ebimu twajja nabyo nga tetunajoyininga ki dipo twalina bisikuiti keeki bisoda byaffe ebinene so naye nga abatakyetegekera kozi mubamu abaana abeesaliddewo tikaŋŋende nze neesalirawo ne munnange oli gwe najja naye neriyo abaana nga bo yali agenda ku mulimu ne bamuyoola mwalimu ne dipatimenti endala nga y'abamalaaya gye bali ng'emazima nga bo babasanga kiyumba kiramba ne babayoola saabo baba tebeesaliddewo kola ki kudda waka kitegeeza tebaaba na kaki n'ebintu tebabaganya bikwata bitwala era abo babeera n'obusawo bwabwe bwako mugongo bakuzanga bwe bakufunye yes toba na chance naye ate olina chance ekuba baba tebayodde ekiyumba nga balina gye bakuyooledde n'okuba ne bakuweereza ebintu byo bituuka bulungi deportation kasita omuntu aba nebimwogerako ng'alaga derivala abireeta ne bakugulira n'obikwata so olugendo bwe lutobe lwali kyekinze ini naye ekituufu natuuka nga ebyo ebyokulya ebyo bye twagula nga mpya bintamye nga wuli oyagala mmere olugendo lw'e Saudi kuva eri Dubai paka Uganda eddakisawa 6 ng'otudde mu nnyonyi emu ennyonyi yantama kati ne bw'ogimpa saagala nali simanyi nti naye etama twatuula ne tukoowa ne tukola tetutuuka wallahi twalina ennyonyi yatukeera Uganda kuva e Dubai akajanja kakuggwa kanzigwa kuva e Dubai mpaka Uganda olina tuuka saa 7 ng'oli ovudde 3 twatuuka 9 ennyonyi yasooba nepyanga nenga batuufu singa baggulawo oba nembuuka nkooye twasula mu butebe saba wali tebakukkiriza kwebaka oluba okukola wesonsekeko mu katebe wansi nga baga zukuka tuula kamera nti ziba ziraba nga mukoze kasasiro mungi ennyo mwenna mweyaze bwe muti twasula mu butebe bwetu kati twali twetaaga okubeebaka n'ekinyonyi ssaawa 7 tulimu ekyo kimu twali tukooye kakati ebbanga eryo lyonna litambudde mpozi omuntu agamba mbu atalina pasipoti otambula otya ekikujjusisa ebyenkumu biri buli kimu ekikyo kijja abagezi tuba ne pasipoti namba zaffe wadde pasipoti tuba twazirekawa make sure nti olina pasipoti namba yo obutakoowa nnyo details zo we zijja bakukolera akapapula k'ogenda okukola ki okutambulira era amannya go ovaawa wayingira ddi visa yo bibeera ku kipepe ekyo era ekyo ekipepe okireka ntebe yeringa pasipoti yo kwoba otambulidde ebbanga lyonna tulirabye ne Nakagwa Fiona kati tubuulireko akatonotono byofunyeemu mu kituufu neebaza Katonda oyo tumwebaliza ddala okubeera nga yampa amagezi kubanga si buli omuntu mugezi ekyo nkifunyemu akapoloti ennyumba bubizinesi 3 era weewaawo alhamdulillah tekyansala naye bw'otaddeyo n'ogamba ti nakifunamu kantuule nze natuuka nawummula ennaku ezi 3 zokka nali ndipooti nze ku jju teteri kuwummula kubanga obulwadde bwe nalabye Saudi batuteekamu okukola nga mashini ebyokutula tetubisobola tusigala era tulinga bumashini bateekako bumota sinza kulimba olunaku lwotudde olulambo owulira nakanyama ng'otobitegeera nigwe keera ku makya oyoze engoye okole kino okole kiri lwe lunaku olutambula obulungi so kadaama yenna beera mugezi naye ekinnyambye okukola ebintu byange kiri kintu kimu seesiga bantu nagenda okugoba ku byekyeyo bino bwe natuuka mu banka ne bambuza next of kin nateekawo agenti wange kubanga nasooka n'entangaaza bwenti
ngamba naye mu famire Jemba yange ani ayinza okumbeerera. Lwaki tewanoonya nze? Era kano Kadaama tokeerabira. Ne maama wo yalizirya, sisita wo yandizirya. Kyennakola teri atayinza zirya ne bw'aba bbaawo. Era singa ekyeyo kyansala siina muntu gwe naalyekwasizza mbu yazirya. Nazeebeereramu ntya. Kadaama yenna nga bw'oba otandika okugenda ku kyeyo sooka ogende weekebeze. Before kugendamu eri medical ya ssente, genda weekebeze enziku, kabootongo, siriimu. Kati ebyo w'obimala passport ye ekola ki? Esooka before joining company, any company, sooka ogende oggulewo ki? Bank account. Mu banka kyolo. Yonna kubanga si buli banze nina ze saagala. Mu buto bwange nakulira mu Finka Uganda naye bwe nakula ate nze Finka teyali tenkolera. Naggulawo mu Equity ye mazima. Nenzigulawo ne banteeka ku mobile banking. Nendeka abantu eno basatu. Kuba ssente za contract Abawarabu beefuula abatategeera. Baba bamanyi Paywe, baba bamanyi Western Union ng'okozesa simu ku simu, phone to phone. Naye baba tebaagala. Lazima bakutwala mu kibanka ne basukuma. Olina okufuna ki? Cash pick up. Ng'azijjayo bujja. Afuna abantu basatu ne ngamba ono bw'anaazirya nga nkyusa. Naye era eyasooka teyazirya. Bw'akuteerako ofuna message. Bw'ogifuna n'okyekinga n'omugamba nkuwa ye yennyini n'omusindikira ku ssimu ye nti app transport wuuyo. Y'engeri ennyambye okuba nga neekulaakulanyamu kuba saagenda nabyo bye nafunayo eri. Fiona, wagenda n'ennamba ya wano? Zonna MTN ne Airtel. Anti abaana abamu tebawulira bagamba nti tuli mu bbanga teeka mu data roaming kikuyambako otuuka eri n'okuconnectinga ne network zaayo. Kati nalaba nga MTN ekwatagana ne mobile oba STC. Oba okozesa mulongooti ogwo. Airtel ekolagana ne Zain. Eri waliyo Zain. Naye yaliko wano. Eri bazita Zain. Na wano Zain yaliko. Yes. N'ekitegeeza nti abaana bano abamu tebabitegeera butegeeza. Anti obuzibu obuliwo kati owulira omwana ng'agamba. Mr. Tronaz olaba. Nyinza okukola video nga mpanvu eri mu 3 minutes. Oli naagiscrollinga kati oba onooyiga otya. Omwana yenna bano bakinguddeko manyi balina patani embi. Bw'aba ayagala okugoba ekyeyo asooka agenda mu kampani. Nga tutanakola bino. N'asasula registration gwe baba bamuleeza oba 10 oba 2 oba 14. Bw'amala ozisasula n'agenda ku medical n'egwa nga mulwadde. Baziridde. Ekikuŋŋambisizza nti sooka weekebeze. Omanye status yo. Before. Bw'omanya nti okiganye genda ogule ng'obivaako. Kubanga passport ya Kadaama Kasaayi. Nga kalamu. Kasaayi kalamu, magumba malamu, mutima mulamu. Kuba buli kimu mukwano bakikebeera ne pupu. N'omusulo. Baagala muntu nga mulamu. Ne bw'oba n'eddiba olina owaayo records what happened biki. Eba enkovu ng'eri ku mubiri. So, amagezi gempa ayagala okugenda geego. Sooka ogende mu government hospital byabwere. Hepatitis B wabwereere. HIV wabwereere. Syphilis wabwereere. UTI buli kimu. Bw'okimala genda mu banka. Bw'omala okuggulawo banka ng'oli mukkakkamu nnyo. Ogenda mu kampani. Banka yo bw'efuluma ATM totwala kuba ATM buli mwaka bagitema ki? Ssente oba ogisasulira. Gireke eyo. Genda ojoyininga ekampani. Ojoyininga kampani tekigenda kwetaagisa muntu kumala kubba miliyoni 10 olyoka ozibuka amaaso. Naye ensobi gye nalabye ku kyeyo eyo abaana mu kugenda ku kyeyo basooka kampani ye bakebeza agenda mu training nga tannaba na kumanya ngeri gy'agenda kuba nga receivinga ssente ze. Batuuka alina omukisa omuyitirivu sleep over yakava ku medical
agenze mu sleep over era kitegeeza oba olinze lunaku lw'okolaki lw'ogenda lw'otambula lw'atandika obbugujja na bannange ebbanka maama we amugamba Sente nze nazirikira nina ani? ojja kukozesa eyo olekedde omuntu akawunti agirinako buli kimu ajjayo asobola otuteekayo n'olaba nti ataddeyo n'amala n'ajjayo obuvunaanyizibwa bwonna obulekedde nnyoko bw'akubbanga okaaba yaye maama wankola bubi nange mbeera nsapootinga maama byonna obirekedde nnyoko kaakati oli ali eri afunye akavubuka kamukwanye kamupiikizza bulungi akawadde omusimbi gwo bw'osindika bwe balya ng'olyoka odda oba oleekaanira ki nga gwe wabyekolera. Tronaz Media kw'oli ndowooza emboozi teyinza kuggwayo. Kituufu. Emboozi ya Kadaama teyinza kuggwayo. Naye Kadaama wenna atava ku Tronaz Media n'omulala musheyalinge basobole kubanga bafuna amawulire gano programu eno abantu bagiwulize. Tuula kalira ogiwulirize banga terebadde ne essaawa emu yokka obeera olina kyoyize sente zo funagwo olina koogambe nti walekawo ba agenti yali next of kin wange naye simanyi gy'ava yazaalwani naye ne ŋŋamba nti ono n'ono ebajja okulisi singa onanziba nga mutta kitegeeza aba alidde mmeka 82 ng'amutta agenda ku mulala bonna basatu tebasobola kubba naye omu teyanziba nanywerera ku oyo nanywerera ku oyo yazikwatanga n'aziteekayo nange bwe namalanga nga muteera ku ssimu ye nti weebale siina buvunaanyizibwa bwa bbanka bwe namuwa okuggyako bbanka akawunti gye yalinga ateekako ki naye yakinkolera emyezi 9 gyokka. Bakadaama munanjuli andudde nga nkibagamba ekyo nti waakiri wesiga abantu nga 3-4 bonna tebasobola kubeera n'omutima gumu ogwo nti tumukole ekintu kino. Omu ajja kugamba nti mmwe mumanyi ssente y'ekyeyo nga bweruma omumanyi engeri gyamenyeka. Awo nno ndowooza ekyokuyiga gwenna asplaning ogende ekya otegedde sooka oweekebeze olyoke ogende ogulewo akawunti genda okole ki kubanga ebintu by'okugenda ku kyeyo tekisoboka kubeera nga kikwambadde bwambazi omala kirowoozaako ng'ebbanga liwakitwala ng'okirowoozaako. Yes kati kikwetaagisa pakuka okupakuka kwe kuleetedde okulya ssente z'abaki Abakadaama. Kale boyfriend bw'aba akusinzizza entegeera kwanidde eri n'alyako zaalidde omala n'obuuka naye tebakulimba nti omuwala bw'akwalawo ng'otereka essente empitirivu mu nnyumba ye. No mbiraba nange gye mbeera ebyalo tuva mu byenjawulo ate nga be nasinga olaba bava eyo wala nga bazimuliddeko ajja talina na simaati omwezi ogusooka gwagulako ki bw'atuuka mu light wifi bagimuwadde n'agenda ku TikTok omwami wamuweerezayo ku ssente omwami alina obuweerezebwa ssente nga wamuleka financially not stable naye kakati omuntu ali stable oba omuwazaaki alyeko biki by'abatalyanga yali adda naye nga waliwo omusajja gw'oleka nga wamuleka mu kazigo yatunda buntu okusapootinga ogende oyo mwaka ssente si mu bubi kuba nawe oba okimanyi nti wamuleka tali bulungi wange teyali bubi yali tezeetaaga oba gwe ndowoozayo nti yali tazeetaaga si ndowooza yange yali yeetaaga kyolowooza bintu byakukyusa bulamu tweyanzege Tronaz Media tweyanziza nnyo naye nga twebaza Omukama yeebale kukomyawo bulungi nga bwe wagambye nti wenna wagamba mu kitundu kiri nti wenna wakomawo mulamba. Tweyanzege abalabi baffe mwenna amanyanga bulijjo. Nja kusaba oba olina akatalekeka kayiseewo oba oyagala kutumira funa b'otumirako naye maama akatalekeka olugero lw'Abaganda tulukyuseemu bw'omulya mmamba abeera omu avumaganya ekika
togendanga ng'ogamba abantu babi jjajja wano lwe nakijja mu kamwa era siriddamu kyogerako mu lugendo lwange olw'Entebbe nabagambye natuuka nkooye nga njagala kweyambula kutambula bwereere ngatto nsuula engoye nziggyeko banne nasuula ensawo yange kuno kusiima nasuula ebintu byange ensawo eni handbag nagisuulawo ku sheero ng'ofulumyemu ekisaawe bannaye ensawo nagiraba omwami Godson erinnya lye ery'ekika sirimanyi weebale mwe mwalimu akasente amasimu amapya 3 olaba ne bubisikwiti obwalinga leftovers nabo tewabulya mukama akumpeera ekyosinga okwagala amiina nagisuula ku sheero tumirako osiibula abalabi baffe naye yagimpa tumidde ku buli kadaama yenna omugezi omusiru simutumidde Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.